wamma pati yaffe endowooza eya 10 badde manyi nakamaliramu eri nisemu anti enkubidde eba nno ey'amagezi ngamba bya looni simanyi wali osaba looni ku apu n'okoma mu kkubo oba gwe wali ogisaba oba si gwe wali ogisaba looni batukakankako ennaku zino banka tumanyi gye ziri kati wamma nga bakola ki nga ngamba kaninde ebyo babikola ku Sunday toze Sunday enkeera nga Monday nemagamba katulinde enkya tutege tupaase kasa ne director agenda kubaawo fulume anabayagala okumperekerako kosi zijja kuba zaffe zagenda mama wange mugambe tugende omusawo oba metroni oba gundi oba ani nansi anaperekerako bankebera ebirungi naye nga tebanyizenyize bino olubuto olunnuma munyize nnyo nga nnendaho nalebo ngajja bwe yajja waliyo parade nga mulinda ku makyana so namulinda mu ofiisi ye nemala nemugamba bwe mbadde nsaba kwogerakoko naawe naye kankulinde tumale okuva ku parade nagamba okay batugenda nga adressinga bulungi nnyo parade ng'eggwa Robin nayogera bamutenda ku parade Robin nayogera then ngenda mu ofiisi nemugamba honorable waliwo ensonga bweti ne bweti naye mbadde nsaba nga metonya ntaddeko embeera ebbanga ddene mbadde nsaba nyumirira nga ebyali naye mbadde nsaba oba nga tebali satisfied nakyo nsaba okubba omu oba tufune omusomesa omu tukubira mama wange tugende mu ddwaliro lyonna ssente bajja zisasula bankebere then nkomewo nebye banyiganyiga mpulira nga sigenda kumalako nabyo olwedde olubuto lunnuma era naye nagamba ogamba oli mu periods nemugamba era olubuto lunnuma naga tali mu periods asobola okubeera olubuto nemugamba munnaye simanyi oba ekibagambye kibalemye kukkiriza oba kinaye to make them satisfied nsaba nfulume ngende bankebere bulungi oba bakebere omusulo nagamba kale yagala get pass namugamba nsa get pass bagende bankebere sajja teyali mubi ng'akiwandikira naye just imagine ekintu ekyo kigamba omwana wa munno nti ali lubuto kanyabo nga ndina sente omuzadde wo nga yakkaatiriza genda ku ssomero nkusindise kusoma njagala osome school fees zigendayo ng'omanyi omuzadde nange abulira omwana we nga agenda ku ssomero mosse omwana ow'obuwala kati gwe ng'otandika muzzamu ebisimanyi genda yagamba tugenda kugoba olubuto ng'akwata bulira nga ngenda ewaka maama nga mbulira nga era bibaddewo ngamba naye kati n'okuddayo n'ebbaluwa y'omusawo yadde nsaba tufune eddwaliro ontwale bankebere kuba beetaaga results maama wange asituka nga tugenda wa musawo omusawo nga nkebera ng'apandiikira nga nzira saasula nayo nakomerawo ku olwo nga nzirayo ku ssomero akapapula nkatwala nga nkabaawo ngibawa ekirungi mukyala wa honorable omusawo ng'akola ki ng'abitunulamu agamba omwana talina ate nekyamwama musindisa ate ng'ali mu periods biki wala tukanisa ne bagamba simanyi mwagala mbagireyo paadi mulyoke makakasi nga mpulira kinnumiza omutwe you get awo empalana ne yeeyongera awo yamaakingiranga ebifo awo biki kati kaleke nasoose banyumirizaako nti kaleese mangu kati abimaakinga mbizaayo Latifa abimaakinga alaba ate namugana nate kino kyakola kibi okusuula nga ate si byoba ofunye.
kati awo ne bamuyita ne ntubeera awo omanyi kuba ne metro ne emisijja nabyoge naye nava college Mulumi asaagala givaako kuba honorable yali musajja mulungi era bwe yakola ekintu ekyo era mamange soka nagana ne bannaye Katonda n'amala akuvaamu ne babanga bagabidde byebbuto osimanyi bikitugera mu ddwaliro nga bituufu toba nti sikkubangako ngenda kukuba oba onfiira mu ngalo onfiiremu naye nga kyata nga manyi noba n'omwana naye ng'olako kiwomuwaka nogana naye ono nga simulabangako katalina ddalu lino okitegeera n'agamba kati ku ssaawa eyo ng'omuntu era yajaaminga n'agamba nekiba n'agamba era okusoma kwo kuba kukomye wano nga nzirayo era kyoba olaba omwami oyo kyoba olaba mwebaza nnyo engeri gye yankwatamu buli wamutuukirira nga ddala olaba bambi ddala muzadde nga ddala muzadde nga muzadde nno era ne neepromisa nga nagamba bwe ndizaala omwana wange omulenzi ndimubbulamu erinnya Latiifu ndimubbulamu erinnya Latiifu era nakikola kati bannange yali Sas College esitole gye mbadde nsobola okubabuulirako ekizibu manyi kiba n'akaseera kaakyo kati college eyo nali sitole yange nali njagala basitole zange zonna nga bwe ndajja ntambula mu by'okusoma mu by'empisayiseemu so kati kino kijjiddeawo nga nina okusabira ku Sas College obuyambi obw'amafaliso obw'amasuuka obwa blankets kubanga essomero lyaffe munnange lyayidde ate nga ne Honorable Latiifu Ssebaggala yavuddeyo n'abasaba n'akoowoola n'agamba asaba buli muzira kisa yenna gy'ali asobola okudduukirira abaana banakole ki adduukirire bambi mudduukirire abaana tebalina bye basula mudduukirire abaana tebalina byakwebikka mudduukirire abaana mubagulire ku bitabo kubanga balina okuddamu okubanga bakoppa notisi buto oba essomero ligenda bafotokopingira notisi bazibawe zonna lumu efosino kibajja okukola kuba n'embogo hayi bwe yajja abaana bafotokopingira notisi zonna ne bazibawa kati n'olw'ensonga eyo muwaawe ku riimu ze bagenda okufotokopingisa waaka Honorable Latiifu nkwagala nnyo mukwano oli muzadde awuliriza oli mwami wa bigambo bitonotono nyina manyi mwera mu byobufuzi muntu okandulamuko ku ddoboozi naye nga mwami wa bigambo bitonotono so n'abazadde abakyalina abaana mutwale abaana ku Kisaasi College tusangibwa Kisaasi ssomero ddungi ssomero liyigiza abaana empisa ssomero lya buyonjo ssomero mpozi akalala kimaddemedde ku Kisaasi College waliyo Leavers Party ndowooza abaana kwe bali keerabira alwabasanga ke bagamba Leavers Party nali mu senior 5 kati nga waliyo senior 4 senior 6 Leavers Party nga bagaba ebirawo bya mwana abasinze okwambala nalina sisita wange oba sisita wange gwenzirako yampa obugoye obu yali ategeera ebyokwambala nnyo nange nagulayo akange kamu Mr. yali yampayo akasente nengulayo nenkyusa engoye 2 kyokka nga balina kuwanguza kuba candidate mu bakandidate temwabulamu awangula tebampa ekirabo nempangula abaana ne bakuba akadanki nze munne nga ntya okuzina era n'abaana ngenda kulooba ndi nga ntya okuzina n'abaana embaazi zanjagala mbeere n'abawala sitole yeekomyawo yawala Kisaasi College kati munniri